Mugamba mutya mmwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala erigenda obbayamba naddala mmwe abaloota ebirooto eby'entiisa, ng'ofuna ebirooto eby'entiisa ng'olumbibwa ebintu ebyo eby'enjawulo nga waakagwawo, ebikutuga, ebyo ebizimuzimu, amajiini agagakulumba. Njagadde nkuwe ku ddagala lino ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo osobole okwebaka otulooto, webake bulungi nga tofuna birooto ebyo ebisukka eby'entiisa. Ogenda kuba nga toddamu kubifuna singa onaaba ng'okoze eddagala lino. Ddagala lyangu nnyo, nkusaba funa akabaketi bulungi oba ebbaafu. Bw'omala okufuna ebbaafu eyo oba akabaketi, nkusaba onoonye amayinja. Noonya obuyinja obweru, bwe bayita obuyinja obweru. Amayinja ago gajja kuba gaagala okwefaananyizaako ng'ago b'ogalaba, nga bw'olaba amayinja gano. Kati bw'omala okufuna amayinja ago gateeke mu bbaafu omwo oba mu kabaketi. Nkusaba ofune omunnyo. Funa omunnyo oguli nakyo soloti gw'oba ofuna. Nkusaba n'omunnyo ogwo oguyiwe mu bbaafu omwo oba mu kabaketi omwo mw'otadde amayinja ago. Bw'omala okuteekamu omunnyo bulungi n'amayinja mu bbaafu, amayinja teekamu amayinja 3 oba amayinja 5. Galina kubeera ga nsobi. Amayinja ag'ensobi gaba mayinja 3 oba amayinja 5. Teekamu omunnyo ogwo. Bw'omala okuteekamu omunnyo toyiwamu mungi. Nkusaba oyiwemu amazzi. Yiwa amazzi mu bbaafu eyo mw'otadde ebintu ebyo oba mu kabaketi mw'otadde ebintu ebyo, mw'otadde amayinja n'omunnyo ogwo. Yiwamu amazzi ago. Bw'omala okuyiwamu amazzi, teekamu amazzi nga gawerako. Omala okuyiwamu amazzi, nkusaba ebbaafu eyo ng'erimu amazzi ago n'ebintu ebyo ebirala giteeke emitwetwe wansi w'ekitanda. Oba mulina ekitanda nga kirina sipeesi wansi, biteeke emitwetwe. Biteeke emitwetwe bibeereyo, ebisuleyo, bimaleyo ennaku eziwerako nga gyebiri. Bisobola okumalayo ennaku nga 3, bireke bibeereyo emitwetwe. Bw'omala okuteekayo akabaketi ako wansi mu kitanda, bw'obeera okateekayo, nkusaba obeere ng'olaamiriza ebigambo bino ng'okateekayo wansi mu kitanda. Olaamiriza bw'oti, olina kukateekayo kiro ng'ogenda kwebaka. Olaamiriza bw'oti ng'ogamba nti buli kyonna ekibadde kinnumbagana nga neebase okuva n'olwaleero ndi nnyanja etamanyiirwa era nfuuse lwazi. Saagala kuddamu kulumbibwa emyoyo emibi, emyoyo emikyamu, amajiini, ebirooto eby'entiisa tebigenda kuddamu kunnumbagana nga neebase. Okuva n'olwaleero mbyegobyeko. Bw'otyo beera ng'oyogera bw'otyo. Ebirooto ebyo eby'entiisa ebyo ebimalako abantu. Oloota ekirooto ogenda okuwamuka mu tulo nga wenna otuuyanye ng'oli mu kutya. Kati ebirooto ebyo eby'amaanyi ogenda kuba obyegobako, tebigenda kuddamu kulumba singa onaaba okoze bw'otyo nga bwe nkunnyonnyodde. Bwe kityo bwe kiri. Kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde ku vidiyo eno, nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777843401. Yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mubeere bulungi. Mweraba.